Era omukkirize nange mbabuzeeyo ekibuuzo kyange kimu kyokka oba kale bwe kiba kisoboka tukikubaganyeeko ebirowoozo. Kino ekibuuzo nkuze nakyo mu bwongo kyokka kisigala kinkomerawo buli lwe mba mpita ku Equator. Ekibuuzo kino kigenda bwe kiti. Ffenna twakulaba tugamba nti tubeera ku nsi ya mupiira nti era eyawuzibwamu latitude eno eyita mu Uganda ffenna gye tumanyi obulungi Equator. Theoretically, Equator eno eyawuzamu Earth into two equal hemispheres era buli hemisphere nebeera nga erina pole yayo ze South Pole ne North Pole. Ekibuuzo, lwaki Uganda ensi mwe tubeera era nga tukikakasiza ddala nti y'emu ku mawanga agayitamu Equator terina Southern Region? Mpulira nga ntabulwa omutwe buli lwe nkozesa Masaka Road ne crossinga Equator okuva mu Northern Hemisphere okudda mu Southern Hemisphere. Kyokka ate nga mu reality bampoleza mbumba ngenda mu Western Region intya as in how ng'ate mba crossinze Equator. Oba mukitegeera? Ekisinga okuntabulira ddala ye fact nti bw'oyimirira e Kampala mu Central ng'okutte campus North ku campus yo esonga mu Northern Region eno mu Gulu City. Kati ate tubadde tumanyi nti awali amambuka opposite direction yaagwo ge gabeera amaserengeta. Naye ate ekyewunyisa ffe tulina amambuka naye ate tetulina maserengeta. Oyinza okulowooza kiri wano okka Uganda naye n'amawanga amalala mangi agalina Northern Region nga ne campus ziraga nti Northern Regions zino zilayinga mu North naye ng'ate tegalina Southern Regions. Kati ate ne weesanganga n'amawanga agalina Southern Regions, just regions ezo ba colonial masters bazituuma Southern ku markinga territories naye nga mu reality ku campus regions ezo teziri due South. Either ziyinza okubeera mu South West oba South East naye nga teziri due South. Nga ziri Northern Regions ze tusoose okwogerako ezibeera mu due North. Kati ne basomesaako wano mu Flat Earth series zange nti batuprogramminga okulowooza nti nno tubeera ku mupiira nti era hemispheres ebbiri zenkana. Naye yo Flat Earth ekugamba nti Equator si straight line wabula curved line eyawuzaamu hemispheres zino ebbiri nga saako ey'omunda ye Northern Hemisphere kyokka ate saako eno ey'ewabweru wa Equator ye Southern Hemisphere. Kati mu bufunze ensi nfunda mu North ate neegaziwa gy'okoma okutambula nga weeyongerayo okuva mu North ng'odda mu South. Nayongera nenkugamba nti ensi yeetooloddwa ring ya ice wall nga kino ekisenge kya balaafu ye area ekyasinze okubeera raised waggulu ennyo ku Earth yaffe. Era ice wall eno yekwata amazzi ga oceans gonna gaba olaba amazzi bwe galembekebwa mu bbaafu oba konteyina yonna. Nayongera nembalaga engeri campus gye zikolamu ku Flat Earth nembagamba nti center y'ensi erimu magnetic fields era zisibukawo ku North Pole mu Arctic Circle. Nenkugamba nti magnetic fields zino ze ziviirako katipu ka campus yo okusigala nga kasonga mu North. Nayongera nembagamba nti bw'otambula nga weetooloola North Pole obeera otambula mu Eastern oba Western directions. Nenyongera nembagamba nti kyekyo lwaki enjuba mugiraba ng'eva mu Eastern direction buli lunaku n'egwa mu West. Kino kyenjogerako abantu ababeera mu far North mu mawanga nga Norway be bakitegeera obulungi mu summer seasons we bafunira omusana ogwako ekiro n'emisana. Bo bakiraba live ng'enjuba yeetooloola North Pole nga tegwa lunaku ku lunaku okutuusa lwegaziya saako yaayo mwe yeetooloolera n'eba ng'ekomawo eno ku Equator abo basajja battu ne baddamu okufuna ku budde obw'ekiro. By the way wano nawo nga sinnavaawo kano nako kankayiseewo lumu. Obadde okimanyi nti nno batuprogramming okulowooza nti nno buli kimu kyetooloola around the sun naye mu reality si bwe kiri. Mu reality waggulu wa North Pole awo wayimiriddewo emunyenye etava mu kifo ng'eno emunyenye eyitibwa North Star nzize nga njogerako oba ntera okugiyita Polaris. Buli kimu ekitambula kyetooloola around this star. Enjuba, omwezi n'emunyenye mmwe ze muyita planets byonna ebyo bw'otega kamera okumala omwaka n'ekwata timelapse okirabirawo nti nno bikola perfect circles around Polaris so si around the sun. N'enjuba nayo yeetooloola Polaris. Ebisajja bya NASA bibalimba. Tukomyewo ku nsonga yaffe. Kati mbuli ngeri South tesobola kubeera accurately defined kubanga obugazi bwa Earth bwonna bukutwala mu South. Olabika tontegedde bulungi. Singa weesiba ku emu ku longitudes n'ogigoberera okuva mu South, campus ejja kusonga mu North okutuusa bw'otuuka ku North Pole. Naye bw'osigala ng'otambula straight ku longitude eyo y'emu, campus yo ejja kukyuka katipu ka North katunule emabega gy'ova kubanga magnetic fields za North obeera ozirese mabega. Kati okusinziira ku campus ojja kulabika nga akomawo mu South gye wasimbulidde kyokka ate nga mu reality tokyuse kudda mabega osigadde oleega buleezi. Kati ffe ba Flat Earthers nawo wano tusinzirawo okugamba nti tekisoboka omuntu okugoberera line of longitude n'akomawo we yatandikidde kubanga obeera oggukidde mu South naye si ku point we wasimbudde ate era tosobola kuddamu kusanga North mulundi gwakubiri
okujjako nga okubye U-turn n'okomawo ku layini eyo emabega gye wavudde. Ffe aba flat earthers tusigala tugamba nti n'ekirala ekigaanisa abantu okugenda mu Antarctica bw'osukka okugenda mu far south otuuka ekiseera nga kampasi yo eri wala nnyo okuva ku magnetic fields eziva ku North Pole. Olwo kampasi neeba nga tekyasobola kusonga mu north ntuufu, ekintu ekiyinza okuviirako abantu abagendayo okubulirayo ne batasobola kukomawo gye baavudde, oba ennyonyi ezibuukirayo ne zitasobola kukomawo gye zaavudde. Kyekyo lwaki ne testi ze tubasaba tebaagala kuzitukolera ennyonyi bw'ebuuka ng'egenda mu far south egenda kutuuka kampasi yaayo ezolige ebeere nga tekyasobola kuzuula north ntuufu eya North Pole ya Earth. Anyways, nkyabakubiriza okuresearchinga ku flat earth ebintu mbijjemu bias kubanga bingi nnyo globe earth theory eno byerinako vague answers nga tezikola nnyo sense kiri awo. Kati naddala go globe earth alowooza nti nno tubeera ku mpiira nga tokkiririzaako ddala ku flat earth, teweerabira kuwandowoozayo ku kibuuzo kyange ekyaleero kino kye nagambye nti olowooza lwaki Uganda terina southern region ng'ate equator eyawuzaamu bulungi nnyo north ne southern hemispheres tugirina. Don't forget to like, share, follow, comment and subscribe to our YouTube channel eyitibwa Wake Up Zukuka.